Gati temune wakufuluma mwamisekamu. Yes. Olukiiko lw'Ettabamiruka 2016 ddala lubaddeyo kuba kiki ekigenda mu maaso? Ssebo Mwami Sali Ettabamiruka 2016 abaddeyo era we twogerera nga agenda akomekkerezebwa. Wabula amawulire amalungi ag'essanyu genyinza okutegeeza abatuwuliriza era abatulaba nti olukiiko luno lubadde lwa njawuloko ku nkiiko endala eza Ettabamiruka ezaali zitudde, kubanga ekigendererwa kyayo n'omulamwa gwalwo gubadde okutema evvuunike ery'entujjo eya Ettabamiruka okweza emyaka 10 kasookedde atandika okubaawo, ng'era conference eno yebadde yabayite bokka, ng'omulimu gwe babaddeko gwe gw'okukola enteekateeka oba okutema evvuunike ery'olukiiko olugenda okutuula olw'10 mu mwaka 2027. Mwebale nnyo ddala okutuwabula n'okuwabula Obuganda. Ndabyemukaawo abantu mukyala Ssekiranda ne Mwami Ssekiranda, nsanyuse nnyo okubalaba. Baŋŋambye mmwe bannankansa bakasangwa Battabamiruka bagitandika, ate nkimanyi nti muvudde Boston. Tusaba mutubuulire munnyonnyole Obuganda, lwaki mujja mu Ettabamiruka era mugenda kukola ki mwaka ogujja? Mwami Sali tujja mu Ettabamiruka amanyi Obuganda, nkubiriza abakyala bannange muleete abaana bayiga ebintu byabwe eby'eggwanga, eby'obuwangwa, eby'empisa nga naffe bakadde baffe bye batukulizaamu. Era tubadde mu kuteesa kuno nga twagala okujaguza okw'omwaka ogujja 2017 kubeere kw'amaanyi, era abantu bonna nsuubira bajja kubeera basanyufu nga baleese abaana baabwe n'abaana. Tweyanze nnyo nnyo, tweyanze. Mwami Ssekiranda, olukiiko lugenze lutya? Olukiiko lubadde lulungi nnyo, entandikwa yonna nga obiwuliddeko badde nnungi. Tuba tutambulira katabo kano guide eno ogiraba erimu emiko mingi kumpi 17. Tuli very lucky okuba nti tubaddewo okusobola okulabira ddala ngeri ki gy'okutema okukola enteekateeka eza Ettabamiruka ajja okuddako owa 2017 agenda kuba ow'ekijaguzo eky'emyaka 10 okyanga Ettabamiruka asooka kutandikibwawo. Omuntu bw'ojja mu Ettabamiruka toddayo nga bwe wazze, olina kye weeyongerako mu kumanya ate era n'okukkusibwa, kubanga Ettabamiruka erimu ebyokuteesa bingi ate erimu abantu abeesimbu abatatiirira Kabaka na Buganda. Wano bwe tubeera mu Ettabamiruka temulimu kutiisatiisa nti ate leero gwe oyogedde Oluganda n'olwekyo wandibadde olina okufuna olukusa okuva ku muntu omulala ng'ate omwetondera okwogera Oluganda. Okweyisa obulungi ng'Abaganda era n'okufuuka ekyekulabirako ekirungi n'okuwa ekitiibwa eri Obuganda n'abantu obutawulira nti buli kiseera alina okuba nti akola nsobi oba okweyita erinnya lye nga gwe Sali nti oba nange Ssekiranda nti ate eryo ggwanvu nnyo kyandibadde kirungi tulitemeko tugondeze abalala. Excuses tiziberamu. Kale twagala tulabe nti ne bannaffe abalala bagabanako era nabo bafiiringe confident nti Mukama Katonda eyabatonda n'abawa Obuganda n'abawa empisa z'Ekiganda n'abasobola okumanyisa kijje era kibalondoole nga bali kuno, ate basobole nga basobola n'okigabanako ne bannaabwe nabo ne bafiiringa nabo bali Ssekiwa mu mbeera eyo. Tweyanziza nnyo so tweyanze. Buli mwaka oleeta abaana bo bonna mu Ettabamiruka, okikola otya? Kwagala, awali okwagala wabaawo ekkubo. Tweyanze Mwami Mukasa oba Dr. Mukasa, nsanyusa nnyo okuba nti nawe nkulabyeko nga tonaba kugenda. Mwebale nnyo mwebale ddala okutegeka mukulu. Nkusaba obuulire Obuganda nga tonaba kufuluma. Ettabamiruka kyeki era mugenda okukola ki emyaka egiddako 10? Kibuuzo kyo kiri interesting, naye kansooke n'Ettabamiruka kyeki. Ettabamiruka kyekintu abantu bangi tebakitegeera, n'abalala bakitegeera naye n'ebyofuula batakitegeera. Naye Ettabamiruka ffe gye tukola eno gye tuyita Ettabamiruka of America
ekikulu kyayo ekinyusi kyayo kirindi kwe kusaawo embeera oba tukiyite platform. Omuntu yenna nga oyagala Obuganda naye tokoma kubwagala oba mu bigambo naye weetegese n'okulwanirira Ssaabasajja n'Obuganda ate nga tomutiirira oba kutiirira Buganda. Kikuwa Tabamiruka kyekifo gy'ojja mu America n'oyogera byonna byagala okwogera kasita bibeera nga si bya kigwenyufu n'osanga abantu abalina endowooza nga zo abamu balina endowooza za njawulo naye bonna nga bali omutima gwabwe gulikola ki guli ku Buganda n'obeera nga terya kuba ku mukono era Tabamiruka ono ow'ekumi abadde mulungi kubanga nga bwe ndowooza okimanyi okimanyi kuba oli wano twabadde w'abayite bokka. Ekimu ku byatusazisaawo okuba ow'abayite kwe kwetunula mutuuka kasente nno myaka ate 10 egiddirira tujja kutwala ebintu ku next level. Kubanga tuyize nnyo tuyize nnyo myaka gino egisooka. Wano juzi mu 2013 olaba abantu abayogera ne bagamba Tabamiruka bajeemera Kabaka, Tabamiruka babi. Nga bya bulimba naye bimu ne mugamba kale katubireke kubanga nga bitabo ebitukuvu bitugamba bagamba nti amazima galikola ki galitufuula ab'eddembe. Naye Tabamiruka 16 ono yabadde mukulu nnyo ku ebyo byonna tubiyiseemu ne tufuna engeri gye tujja okulukamu. Tabamiruka 17 agenda ebintu bitwale ku next level. Era nawulidde n'olugambo ngeri abaga Tabamiruka yafa. Kyabaddeko ku Facebook propaganda kugamba maye abantu bafe abamu balina obuzibu mu kulowooza. Abalala babeera bantu bagezi nga tebalina mutawaana naye neebeera yaba balimba naye balimba bulimbi. Kakati abamu ebizibu byabadde ebyo either abo bennyini nga balina obuzibu obwabwe oba nga balimbibbwa. Naye Tabamiruka 16 tewali okukweka yali w'abayite. Bw'oba okola embaga tugenda eri abakikola kati naye emirembe giri ebintu nga bikyakola Abaganda nga bakyakola ebintu ebiri decent nga tebagenda mu mawulire ne bagamba tugenda kwanjula nga tebakituukiranga mu mawulire nakulwe tetwakiranga tubadde mu byakwanjula kati embaga ejja 2013 yentujjo 2017 mwebale kutegeka bandala kimanyi mukoye naye kale mwebale tunaddamu ekya abakuumi kati no bannange tubadde tubawaamu akatonotono akabadde mu Tabamiruka abakiise bakoowu nga muwulidde wedda bateesa kuva ssaawa 2 naye enkya bagenda kuddamu bamalirize gye batandise olwaleero ate nga bwe tulinda omwaka 2007. Mwebale nnyo mwebalire ddala.